Muhammad Kirubira Mukasa w'emyaka 65 yegase ku bikonge bizibitemula mu ngeri yemu eyentisa nga bakikola bagira ku pikipiki ne basindira amasasi ne babulawo. Omulale kano Ibrahim Abirigi yali mbaka wa municipality yasindirwa amasasi okumpi ne Kawana nga Joni munana omwaka guno omukumi we Saidi Kongo. Omulale Andrew Face Kawesi yatemulwa mu Ntisa nga 17 mwezi ogwokusatu omwaka ogwedde nga lino omukumi we Kopolo Kenneth era ne deliver we Godfrey Wambewa. Etemu lyali kulambiro mugombole nakawa. Omulale Meja Muhammad Kigunde yatemulwa nga 26 omwezi ogw'ekumi mu mwaka 2016. Ono yatemulwa n'omukumi we Sergeant Stephen Mukasa Masanafo. Omulale Sheikh Hassan Kirya nga yatemulwa mwezi ogw'omukaaga omwaka 2015. Yaddako yali Jowani Kagezi Namazinga yatemulwa nga nakuso mwezi 3 ogwokusatu omwaka 2015. Omulali Sheikh Mustafa Bahiga yali akulira abatabuliki b'ekibiina ky'Emahati Dawa Salafia mu Kampala nga yatemulwa nga 27 mwezi ogwa Desemba mwaka 2014 we bajja ku luguudo lw'Entebbe. Omulali Dr. Abdulkadir Muwaya ngo yatemulwa mu Desemba mu district y'Emayoge. Abala kuliko Sheikh Abdulkadir Sentamo, Sheikh Abubakar Abasi, Kiwewa Kigejegejo, Sheikh Yunus Abubakar Mudongo, Sheikh Muhammad Maganda, Sheikh Abdul Jawali Sentuga ne Sheikh Abdul Rashid Wafula.